Abaddusi bataano nga bakulembeddwamu Joshua Cheptegei bagenda okusimbula nga bukya olunaku lw'enkya okuwolekera essaza lya Oregon mu ggwanga lya Amerika. Kino kye kibinja ekisooka ku baddusi 17 abagenda okukiikirira eggwanga emisinde gya World Championships egy'omwaka guno. Uganda yakukiikirirwa abaddusi 17 mu mpaka zino, wabula ng'abo abatagenda kudduka sabbiiti eno bakusimbula sabbiiti ejja okugenda mu Amerika. Bataano ku baddusi Uganda beesindise mu mpaka zino okuli Joshua Cheptegei, Jacobo Kiprimo, Peruth Chemutai, Stella Chesang ne Halima Nakai balina obumanyirivu mu kwangula emidaali gya zaabu mu mpaka ez'amaanyi. Bano batubuulidde nti okuggyako entaanya etta amenvu balina essuubi ery'okuwangulira eggwanga emidaali. Training is really going on very well for the World Championship, and it looks like we are in a better place. The body is there, the fitness is there, and the mindset is there. Of course, yeah. I'm going forward for the medal. So far about the World Championships, I know that my target is to be in the podium. Ku mulundi guno ttiimu y'eggwanga enkambi yagikubye ku ttendekero ly'ababuulizi b'enjiri erimanyiddwa nga Trinity Biblical Institute e Kapchorwa. Bano bagamba nti tebalina kuwannaanya kwonna nti abaddusi baakuwangula emidaali olw'emikisa enfaafa gye bayodde mu kifo kino. N'abazannyi actually tufunye omukisa ogubabulya ku njiri era buli lwe babeera wano mu camp tubeera n'okusaba okw'enjawulo kwebaza Mukama. Abazannyi ab'enjawulo ne babuulira enjiri. Joshua yabadde aliidinga, coach Nkya, coach Cherangat. Munnayuganda omu Winnie Nannyondo yagenda okusooka mu nsiike ku lw'okutano ng'empaka ziggulwawo. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.